Ajibumani Pindi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuulize buyeyo mwebale kutega CBsfm Nganzi. Njagala okutumira ku bakama bange abafuula ssebo kyendi medicine ekya parliament abaliko obulemu mu Uganda yonna beebale nnyo n'abatega ate medi batega nnyo byonna badde awo omukulu Kimbugwe Masaka eyo n'abalala nabanga ffe buli lwa mukaaga tubeerako naffe ne tugoberera ebigenda mu maaso. Najja nabadde nabagamba mpindi nga tukyamuleeta oyisamu ennaku bbiri lwaki kyaleeta mpindi kyagala kibiina ekyo kunza tubirisibya kibyo sibeboka waliwo abebbonga kigambo kyamukiri baagala nti medi lwaki baba batujaguli nobajja nti obajjirako abantu baabwe abebbunga abo babeeyise baani balina we beeyisawo katale k'ebbunga wali katale awo awali ebyennyanja medi obubaka bamwewuyo abawulidde abo bonna babbale Mudassiru Bakagwa Musa n'abalala bannaffe abatega leediyo eno mwongere okutambula n'okumanya abafunye ebizibu ebyenjawulo nakuwalira wamu nammwe ate n'abafunye amasanyu nammwe nsanyukiramu nammwe buli luuyi tugamba alhamdulillah kubanga Mungu yaleeta buli kimu kyetutuukako. Oyo Hajimani Pindi alina ebizimbo nga kisimpije ssonsaba tuseyo salamu bannange abatuwuliriza mwenna bawuliriza CBS njagala okwebaza ennyo obudde bumuwa mutuwuliriza ate nenjagala okwebaza ne management ya CBS okutuwa omukisa guno okubeera ku mpewo. Njagala okusaasirako ku bantu baffe emabegako awo twafuna omusuubuzi waffe omutwala bamuyita Kasozi Fred ne banatemulwa era nempa obudduukirize mu bbanga eryo naye okutuuka wekyakakasibwa nti tajja kuwona naye ebbanga lino yafudde naye ng'amaze ebbanga ddene emyaka nga awonaawona n'ekizibu ky'obutemu kyeyatuusibwako naye yaziikiddwa. Njagala okusaasira abasuubuzi b'Erukaya okufiirwa munnammwe oba munnaffe ate n'okusaasira ab'enju namwandu n'abenju era n'okusaba Katonda amusaasire nga bwe twagambye. Olwaleero nnyina bannange abampita abakyala ba Kyosiga Farmers Group balimi Kyosiga Farmers Group ndowooza mukyala bali mukyala Setulwa mukyala Byanswa mukyala abantu bangi abakyala ab'amaanyi bali awo naye mbakakasa nti ndi nammwe era mbagaliza birungi byereere ab'ekibiina ekyo n'okwagaliza abakyala bonna abakozi birungi byereere byensuubira nti mu kiseera kino abakyala abasuubuzi mugenda mweyambisa emikisa gavumenti gyetaddewo kubanga nammwe mwerwanako okuyimirizaawo. Oyo omusomesa munnamagye byonna bingi muwabuzi wa gavumenti eno eri muyinza muwabuzi wa pulezidenti ensonga nnyingi mpuliriza olwokuba tulina abakatuuka nabosi mpijja Omunnaki Vincent Honorable Mali Mpindi NRM tubeera ne Imam Kasozi ye agabira byafuzi nga bitambula mpulamusizano leero ku ssaawa zino ekikabira gakayita ku ssaawa ennya ez'okumakya pulogulamu eno eyitibwa Palamenti Yaffe nagyoli mbiriza bikyebigenda mu maaso era ensonga gye tuliko gye wateebye dda ensonga ya mmwanyi Omwana Katikkiro yavuddeyo n'agamba abalima emmwanyi temugwamu mmwanyi nyine masana okulima emmwanyi Omwana Katikkiro bw'atyo yagambye. Kaakati abakulu abali wano Honorable Ssempijja Mpindi bw'omwana n'erima mu Kasozi yatunule ensonga Ssejjakikulu naffe mutusi wa leesa naye atuuse edda naye ajja kujja mutusi wa leesa naye atuuse Ssewonya waali Robert waali ogenda buza kukola submission okuteesa twatunula ensonga Ssejjakikulu Imam Kasozi twogera ku gavumenti eyateekawo UCDA ate era egijjawo yo nanyini giteekawo egijjawo mukola mpulize eyogamba okugatta ebitongole ye gavumenti ng'egamba nti mulimu okufiirizibwa ssente nnyingi ogiddeyo ebitongole bimu ebigatte
tuwa kitoma ekitiibwa Uganda Coffee Development Authority ampuliza ekyatandikawo 1990 mugumu walinga musajja mutamu Buchanayandi yasooka yeeyo mu Uganda Coffee Development Authority emmwanyi ejja 1914 bagana nga bwolabo bajja baleeta emmwanyi nga baleeta ebyobusuubuzi nejja emmwanyi mu Uganda eyitibwa Arabic Coffee. Robusta Coffee ye yava mu West Africa najja yava Guinea emmwanyi yetuuka mu Uganda eseremute emmanga gye bayita Angola emmwanyi naye ne bangenda esaasaana. Kiki tuliko olwaleero nti gavumenti yavuddeyo neega nti ye ekitundu kibadde kikola bulungi kino ekyemmwanyi nga kituwa biliyoni 85 naye nga tuteekamu 45 akitegeeza tukola gwa gavumenti tufunamu emiliyoni 4. Mamukasozi oliyebuza ebintu bibiri ekitongole kyali kikola obulungi ate lwaki muluma n'amanyi kijjawo. Ekyokubiri tulaba ebitongole bingi Robert Sebunya nga bikola obufumbo nga byegatta bamulanga ki nga tewali ntalo lwaki tatuse ku kyemmwanyi abantu bagiye amaanyi mangi kiki obufumbo tubula ebitongole byegatta bikola obufumbo kyatuse ku emmwanyi bataze kugabiyitira kiki tuwali busaba naye yese ebitabo tukubidde essimu natugategula buti abaganda abo sijja kugenda mu ebyo nze Monkasozi ebibuzo bibiri ekikola obulungi ojjawo kyaki ate ebitongole bikoze bufumbo mwenga gwamaanyi sebo webale n'okuleeta omulama guno n'okusooka ndowooza nsooka obukakamu kikulu nnyo gye tuli. Ekyokubiri okulowolereza banno ekibi nakyo si kirungi. Ate ekyokusatu buli kiseera tulina kyetuyita okubeera optimistic okusigala nga olina essuubi naye ebintu ebyo byonna tebisobola kujja okujjako nga ofunyemu ebisoomooza kakati byebino ogambye nti ekitongole kyadde kikola bulungi ekitongole kibadde nekizza emmwanyi yaffe ku mutindo era kyamukisa mulungi nti mu studio tulinamu mukwano gwange minisita Sempijja kubanga yali musaale nnyo mu kusaasaanya ekirime kino ekyemmwanyi n'okukunga abantu bakirime naye n'akirima kati n'abantu abalala bangi ne bakiyingiramu era ne wabaawo enjawulo kati ne wabaawo ffe banzi waliwo ginali ne bagaa nti nze sirina bwe nnyinza kwogerera bubi emmwanyi banze nakula ndaba ng'emmwanyi yessoosi y'essente ewaffe amatooke gaaliyo byonna byaliyo ebyo nga byakulya buli naye ng'emmwanyi soosi ya ssente kyensinga okujjukira ennyo nali muto nyina emyaka nga 7 omwaka gw'6 taata bwe yatunda emmwanyi ze bazuna nawakalolesa n'agula emmotoka brand new 0 mileage ne batuvugaavugamu kikyali ku bwongo bwange. Ekyokubiri taata bw'amala okufa emyaka 2 oluvannyuma lw'ekyo ne tugabana nze nzijukira we bangabira nyinawo nali nyinawo kati sikyalinawo ebikolo by'emmwanyi 14 kuba buli mwana omulenzi bamuwa ebikolo 14 omuwala ne bamuwa 52 okusinziira mu shariyaaki y'obusiraamu twali baana 21 katoyinza okumanya obugazi bw'emmwanyi ezakola ki era n'enkula mu kitundu kyaffe abaati balina mmwanyi abamu ng'abavubuka bajja mu kibinge nkolerako mu kiringe wali essomero lyenzirukanye etudukanya nga umya
nendaba ekibinga abantu baga tugeze mu kibinga kuno kaki abantu bonna abavaagayo ne bazimba ennyumba z'amabaati ne bagula obugaali ng'obwoyogedde ne bakola n'ebintu ebirala bye bakola ekitegeeza nti emmwanyi ya muzinzi. Ekyokusatu tubadde tutambula era tutambulira eddoboozi ya Katikkiro yazzeemu n'akakasa kyabadde ajjaga nti emmwanyi tekola ki terimba. Era bw'oyita mu bitundu ebyenjawulo okakasiza ddala ate siizoni eno taata wange omu yatunze emmwanyi za miliyoni 600 eri entuŋŋamo gy'abeera ye gy'alimira emmwanyi. naye twalinaaga nti bantu babiri babalaga nti buli omu yatunze emmwanyi za miliyoni 600. Ekitegeeza emmwanyi ensasagge gy'olaba eno awo weeva. Abantu abaali jjukira waliwo luli tubadde fiizi z'abaana zibadde zitawaana naye ku ssomero eryo lyenkugambye eri mu kibinge ettaamu zino 2 abantu banguyiziddwa kukola ki kuba emmwanyi zaabwe zakola ki zavaamu. Kakati obuzibu buli luddawa okusinziira ku kunoonyereza ne lipooti eyayanjulwa mu paalamenti baga nti ekigisaawo ebitongole bibadde parasites. President Museveni ekigambo ekyo akikozesa nnyo naye ku bantu n'abantu n'ennaku ezo yakizeemu parasites. Abantu enkwa mugiraba terina kyegatta ku nte naye parasite enoona bunuunyi owulidde ate nereeta n'endwadde eyinza okafectinga ennyama eyinza okafectinga amata kyebayita parasite. Kati ebitongole bingi bino byabadde enkwa ku Uganda ne bagamba biveewo. Ebimu kituufu ddala naye UCDA si parasite kuba lipooti eyayanjuddwa mu paalamenti eveeko nesasagayo gyolaba bagambye gavumenti eteekamu obuwumbi 45. UCDA neteeka mu kitavu ebiliyoni 85 meaning nti ekola amagoba ga biliyoni 40. Kati ekibuzo nekijja omuntu akola obulungi bamusasula batya? Ekyokubiri buno obufumbo lwaki bwalese nnyo amaanyi tulabye kuyula NFA lwaki kyatuse ku kino? Anti kakati ekyo kitegeeza nti UCDA oba emmwanyi kuba ye kofi kyekirimu ebirala byonna Uganda weeri development weeri authority naye ekigambo kino kofi emmwanyi erina impact nnene ku bulamu bw'abantu. Era abantu ba bulijjo naddala mu region eno mwetwogerera bakoze kampeyini nnene okukakasa nti emmwanyi tegambwako. Lwaki? Ebadde evudde okuddayo okubanunula oluvannyuma lw'olutalo kubanga laagira olutalo luno olwa 82 oba 81-85 lwalwanirwa mu Buganda. Laagira olwekyebayita lwelutula yangu olutalo olw'amaanyi olunene olwalimu okwonoona ennyo waliwo zaatuuka nga batuuse tweyogomeko katono mu lwenzi oli bayegomeyo katono naye nga bwe bava eri bajja kulwanirawa mwankole kaali katono nnyo kasabasalawo ninga balakisiyemba nalasimba bataliyani nga nti ewedde bali Masaka ne basiba Katonga. Esegedde kati abantu ne banyigibwa nekitwala ebbanga ddene okudda engulu. Kati abantu babadde bazza engulu nze nnimira Kyaggwe ne emmwanyi gyeziri nabadde Erweru emmwanyi eziri nabadde Ekalungu babadde bamuseeku ku mukolo Ekalungu nempitomo mu Lwabenge wangi tobaddeyo nakumubuuza n'okubuuza nempita mu Lwabenge nensala mugombolera ekyamuliibwa ziriranaganye abo bonna ng'olaba
obulamu bukoze ki kati abantu kyebava bagamba n'ababaka baabwe kwe kusimba nakakongo awe wali omulamu omukulu ebibuuzo byange bibiri mbadde mbuuza lwaki kwakyatuse ku kino kola obufumbo bajje nago mubuto andi nkubuulidde abantu ennaku ezo babadde basula bubi mu nsawo zaabwe kati ensawo zibadde zitandise okuseka nti ensawo nsanyufu lulimi lwaboogera kakati ensawo ensanyufu efunye obuzibu ekyokusatu emwanyi ensanyufu kati balaba ekyasooka ndowooza ekyasooka kino ye mukyala gwe bayita gwe baali bagamba bawe emwanyi nayizo ga coincidence nazo oluusi ziba n'amakulu gyenyinza okuyita yalinga accident eyabadde wano sibasasira ekigogwa emotoka we yagudde ate abantu ne batandika objaki nebookya neyokyana waliwo bloka bbiri ez'ennyumba erimu emizigo esatu egy'amaduuka gyonna gyayidde tewasigadde kantu nayiseewo kakati newabaawo abantu ne bajjukira nti emwanyi zino enkola eno tekubeera kutudingisa nti bazizaayo mu agriculture tukomekereze nga ziri mu mikono gyani gya peneti ebyo byonna saagala mubijjewo ate bayinza obalowooza lwansonga bwe baali bajjayo ebitongole bya gavumenti bingi emabega eri baabijjawo nga bagamba tebikola magoba naye bagenda okukkakkana nga bifunye ba individuals ebyo yadde tebikyako kati njaga nkubuuze edda we twatundiranga emwanyi awe badde ngenda okudira Coffee Marketing Board wani we twatundanga emwanyi zenzijukiranga ndi musenior Lopa mangu obuzibu oba buguddewo ku masanyalaze ku WhatsApp namba noti 77285 oba kuba ku simu etali yakusasulira noti 285 waliwo ne noti 385 oyinza n'okuba ku noti 3 umeme powering Uganda. Oteekateeka kuzimba maka, kizimbe kya bizinesi oba ekizimbe kyonna wonna mu ggwanga. Ekitongole ki National Building Review Board kikakasa nti buli kizimbe mu Uganda si kya bulabe, kiyingirwamu n'obwangu era kyazimbibwa ku mutindo. Ekitongole kino kirondoola ebizimbe byonna ebizimbibwa ne kyekebejja n'enkola y'emirimu gy'obukiiko obuvunaanyizibwa okugaba olukusa olw'okuzimba. Tukolere wamu tuzimbe eggwanga eritali lya bulabe era eriteeketeeka obulungi. Genda ku mutimbagano gwaffe www.nbrb.go.ug oba kuba ku ssimu etali yakusasulira noti 8 noti 746 oba WhatsApp ku noti 8 oba tugoberere ku mikutu gyaffe gimugatta bantu. Safe building, better living. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 747. Big Pig Extra Booster ye yekka. Alo Shebo,
ono ye musawo w'enkoko. Yesebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafunafu zonna zikoze. Nedda mulunzi toba nakutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda eby'obulunzi. Ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Nabagereka Development Foundation ekutuusako ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 ku Janani School e Bombo okutandika nga 4 okutuuka nga 18 January 2025. Ekisakata kya Nabagereka ly'eggunjululo ly'abaana mu mpisa ennono n'okubasigamu obuntu bulamu. Okwongera okukuza abaana ab'obuvunaanyizibwa kya kutambulira ku mulamwa, okukwanaganya obuwangwa baffe ne tekinologiya. Okwewandiisa kugenda mu maaso mu ofiisi ya Nabagereka Development Foundation Bulange Mengo ku Janani School e Bombo, ku City Parents Primary School, ku Trinity College Nabingo ne ku Matabiga Finance Trust Bank gonna okwetooloola eggwanga. Osobola n'okuwandiisa omwana ng'oyita ku mutimbagano gwa www.nabagereka.org. Okumanya ebisingawo kuba ku 0706 17 83 71 oba 0772 57 23 14. Ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kitegekeddwa Nabagereka Development Foundation. 88 katonyeze 8 CBSFM. Tinana munana katonyeze 8 CBSFM. Tukomeye ku mpewo abakulu eddakiika zino 39 ezakayita ku ssaawa 4 kyokoze makula mwerere nawo osinzira ateddeko ebizindaalo mutadde ku leediyo y'abeene kina ensonga zitamba naye wano n'ekirabo kya DFC Bank ffenna mu lugendo olw'okulaakulana weetuli DFC wegamba omulimu gwaffe omukulu kutambula n'abantu okulaba tubongeramu amaanyi bannayuganda bonna bonga abantu ne bizinesi zaabwe ffenna twegattawamu tukola obuwanguzi. DFCU tubigamba father together. DFCU erungamizza Central Bank of Uganda, Central Bank of Uganda senza bakasitoma zikuuma kye bayita Protection Fund of Uganda okutuuka ku miliyoni 10. Program byona eyitibwa Parliament. Imam maliza ndi wasinti jembo na kakati n'olwekyo embadde nkulaga nti abantu balina essuubi nga bali balikomyewo kati kyeva olaba n'ababaka baabwe ate nga tuli jjukira tuli mu gwa 10 2020 mwena nga okwera ogw'ekkumi mu mwaka ogujja 2025 abantu bajja baba bamaze okugjayo empapula kakati ate okutte ku kinyusi n'obuzibu obunene mwabaddemu abazungu bakita emotions mwabaddemu okubeera overzealous newabeerawo nekyebayita sentiments ebyo ebintu bisatu nabagamba okubuguumirira ekigambo nakijjukira lwakinjukiza ekinyegenyege then n'okwagala okulaga nti gwoli wa kitalo byebyasinza okuleeta obuzibu. Era kyova olaba nti nange bwe nabadde ntudde awaka wange oli yakubya akaama nenkawulira akaama ako kongedde obuzibu. Kati ebibuuzo biri omanyi fe abasomesa buli kintu okirabira mu time gundi 2 omuzindaalo baguleseewo nga bagenderedde nga balina bagala communicatinga kino baleetewo obukyayi wakati w'abantu oba bagwerabidde byombi bibiri bisoboka ng'era bagwerabidde oba nga kyabadde kigenderere. Naye ekigambo ekyo ne kinzijukiza etteeka lya Katonda liri mu Quran ekitiibwa ekigambo ekyo n'ebivaamu byanzijukiza etteeka lya Katonda liri mu Quran ey'ekitiibwa. Naye badde ndisoma mu lulimi luli naye olw'obudde bwensigaza obutono muwulire buno nti mwe bantu mmwe abamaze okukiza
temukkiriza, do not associate closely with others who would not miss a chance to harm you. Mwegendereze muleme kwemalirayo bantu bemulowooza nti muwangala nabo naye nga buli bafuna akakisa konna bayinza okubatuusaako obulabe. Their only desire is to see you suffer. Ekigenderwa kye babaagaza kubalaba nga mwe muli kubonaabona. Their prejudice has become evident from what they say. Ekyo kye babayinako bakakokuuzi ke babayinako kavuddeyo kwebyo bye boogera. Naye bannange bye boogera ate byo bitono. What their hearts hide is far worse. Naye emitima gyabwe gyegikwese bingi binene. Naye njakumaliza bwe nti oyadde omuntu ekyo ekigambo kyayogeddwa nga kyogerwa mu nnyumba mwe takisuubira ng'akyogera naye tumusuubira kukyogera okiwulidde kiyinza okuleeta ensasagge. Njagala kuwa amagezi abantu aboogera olulimi lwe lwenfaanana n'abalina erinnya erifaanana eryange: Kasozi, Nsereko, Kasule, Mpindi n'abafaanana bwe batyo. Temubuzaabuzibwa bamulanze temubuzaabuzibwa ne babateeka ku kugugulana n'abalala bajja ate babasuuza ebirala bingi. Ekyo tukakase nti kyabaddewo. Tutwale ekigambo kya Katikkiro yagambye nti yadde ekyo kyabaddewo emmwanja kolaki terimba tugiteekemu ebbugumu n'amaanyi. Actually tugyogemu kati n'akajanja akasinga akabaddewo. Otherwise tujja kweyavuza. Then better make sure that they don't mobilize people. Artificial intelligence. Kazi kuna mkazi mkomanyi bamunangaitse ekibuuzo kyali kiri kigamba kintu kyali kikola bulungi bale okigambo kyasomesa mu dissolution kyamutya nti dissolution okujjawo ekiwali kikola bulungi. Ekyokubiri lwaki obufumbo buno bwaleese akamugumu bwoli mulimi wamwanyi sempigi. Njagala okusookera ddala okwetonda nti obudde bwe tulina wano ng'ate ne bannaffe balina okuwa ebirowoozo tebuyinza tumala ku sabjekiti eno y'emmwanyi olungi. Mukulu Kasozi amaze eddakiika 3 kaakati ate muwe ekitiibwa kubanga nga bumumanyi bwe mumanyi ebbanga ddene tukuze naye tusomye naye njagala olwekyo nitwetonda oba oli awo tuliddamu ne tuwongera ekintu kino okukyogerako omulungi. Inshallah tulina obuzibu nti embeera yonna eyabaddewo ebuzaabuza bannayuganda. Bannaffe ababadde mu kintu kino kiteesaako baabuzaabuzizza bannayuganda. Ekintu ne kidda mu byobufuzi ebyokwe bino omukulu Kasozi byayogedde ebyokubuguumiriza n'ebyokukyamuukiriza abyogedde bulungi era saagala kubiddamu. So nga bibuuzo ebiri scientific ebiteekwa okuddwamu ensonga neekola ki netegerekeka. History y'emmwanyi era nayo nnyinza obutagitandika kuba tuli kubaija tumalira obudde naye amazima gali nti emmwanyi ekitongole kyemwogerako UCDA Uganda Coffee Development Authority ndowooza mumanyi nti kyatandika 1991 NRM yakireetawo era mu bbanga eryo lyerimu President Museveni we yateera emmwanyi. By the way mu byenzize nga ntambula n'omukulembeze President Museveni ekyo kimu ku byo waliwo n'ebirala naye ekyo kimu ku byo kyenanotinga bwe ndiba ntuusa okumwebaza ekyo nakyo nja kukyebaza kubanga ndi scientific siri bino
kuguumiriza kukola kya emmwanyi tizaali z'abalimi. Emmwanyi tizibangako z'abalimi okuva ku colonial master lwe yazitandika okuzirimisa wano. Era mu kimugamba nti zaali waaliwo coffee marketing board nga gavumenti gyekozesa okujja emmwanyi kubi ate ne ezijja ne mu bibiina byegasi ku bbeeyi gyetaddewo gavumenti oba bbeeyi eri ku 1,000 kakati nga kuwolo mu 992 bbeeyi yali ku siringi 2 nalina sitowa y'emmwanyi buli munnamitiana amanyi nali mitiana nga nze deputy DA oba adira DA wa Bushagala nga nyina ndi musuubuzi wa mmwanyi tusuubula ne katuzigoti buli muntu akimanyi nali nkirimu. Era omukulu Museveni bwe yawandiika n'agamba nti nzije gavumenti mu mmwanyi siringi 290 mu mwezi manchi setegeeza tufaayo awajja kutuukawo mitwalo 2 whatever it is n'agamba nti emmwanyi gavumenti njijje mu mmwanyi z'abantu omulimi addizibwa obuyinza emmwanyi ze alitundanga okusinziira ku bbeeyi eri ku katale k'ensi yonna. Era ku olwo enkeera emmwanyi n'egenda ku 22,000 oba 24 muyinza okunoonyereza nammwe oba byenjogera byangu okuzuula. Enkeera katozi goti omugenzi mukama wamusaasire n'atuyita n'agaa nti bannabyo nali nguzeeko emmwanyi zammwe namugambo wadde nabasasula naye kino omukulu kino gavumenti kyekoze sikirabanga zino zempadde sente Museveni zampadde siziddayo kuzibala mukamwake. Kati njakadde mbalaga ebifaananyi ebyo okubalaga nti emmwanyi bwetyo eyo gyevudde. Era mu kiseera ekyo bajjawo ebitongole bya gavumenti ebigula emmwanyi wayingirawo ekitongole ekigenda okulabirira omutindo UCD omutindo nga bwe gutambula ogw'emmwanyi. By the way kuolwo tikyali nnyo na kulimisa UCD wejjira mpola ne batandika okiteekamu okulimisa naddala nekitandikyo baakiwa okukolagana ne research. Era Buchanayandi n'atandika okutambula. Buchanayandi oyo yatambula n'atandika okulimisa mu 93 n'atandika okutambuza nasale ng'azijja mu research agenda aziwa abantu balime mother garden ezigenda okusalwako emmwanyi za corona ezaali zivudde ku kitaawe wa muganda wa gwentudde naye wano Sebunya omugenzi zaali zivudde olwo nga ziva na Kawanda research eti zinnagenda eri kituuza. So ebintu bwe bityo bwe byatambula mu bumpimpi mwagala mumanyeeko awo omuntu bw'aba tannaba kugenda mu bibuuzo bino ebyokukyamuukiriza nzikiriza ne Imam Kasuzi nti twavudde ku mulamwa omuntu bw'ayimire mu palamenti Museveni yagala kwava bwaza abantu lwaki timwagala abantu bagaggawale emmwanyi tugimanyiiko history yonna okugaggawaza kw'omuntu kati olwaliro kutwogerako kubanga gavumenti yava mu mmwanyi mu 1992 era ekyo pulezidenti kunzi ne bannange kati abavuga emmotoka ewange kwekitandikira kati bbeeyi ejja ezze mu nsi naye luli ne bwe zandirinnye gavumenti ebbeeyi gyetaddewo gyokolera ki gyotambulira era kyawa owulira nti yusimakirimboodi tugiwaddewo itogyoko yagikulira talimanga tamanyira kirime naye yenyini nga bwomukanga obukanzi bwati mwanyi nga tamanyira bwefaanana okitegeera. So ekyo ekifaananyi ekyo kyenjagadde mbawe tutandikire eyo. Gavumenti terina kigendererwa kyonna kyakwavuwaza na kuyingira mu bbeeyi ya mmwanyi. Era ebyo bino byonna ebya pineti
kambi babuulira ensonga evuddeyo nnyo naye nakyo gavumenti yo eyagala kwavuwaza abantu mwe tukyayogeddwa bubi kakati ebibuuzo byabadde birala ebibuuzo mwami Kasuuza byogeddwa n'Imam agambye nti gavumenti yajja netuddene ebitongole bingi yinula ekyamata kyennyini wandibadde oga nti amata gaabwe nga yagalese bwetudda mwebyo mwamanyi mwaddidde ekirinde mukizza mu mawanga awo wonna ngenda kubabuulirawo naye n'ekyetongole kyamata nakyo kyaggiddwawo n'ekyapamba kyaggiddwawo ndowooza neyunula yaggiddwawo binege enguudo badde kagine badde y'amaanyi nnyo nno kwensinzire okubuuza nti obufumbo bwa kino ng'ate bwaleese wakagulu otyo kubanga direct gundi ku muntu yadde ekola makubo teyina direct impact ku muntu naye nga tulina ababyobufuzi abawamba ebintu mu kkubo ne balema okunnyonnyola kyekyaleese obuzibu bw'emazima akalulu kasembedde bawamba ebintu mu kkubo tebaagala kunnyonnyola bantu sayansi ali mu kintu oli akugambye nti nkendeeza kuba kimaze emyaka nga n'ebbeeyi y'emmwanyi tennalinnya ekintu kino kimaze emyaka nga kijja myaka ngeena ekyokujjawo ebitongole si bwe kiri ekyo mazima kimaze emyaka ngeena kyamanya kitya nti emmwanyi n'erinnya kati oli akugambye nti waliwo okwonoona ssente z'omuwoomusolo mu bitongole bino abakulu bano abakulira ebitongole bano basinza n'omusaala baminisita emirundi ng'esatu tebamanyi muntu bamalala waliwo ebintu questions ezibaddewo ng'olina omukulu bw'oba omukyalenjinga nga olina okuziddamu noga nti sebo spending wano nedda kino kyongerako bwongezi bugagga mukoere spending UCD ebadde ekola bulungi weero anti kakati ate abantu gijjewo anti kakati ekyomutawaana kakati omuntu enjogera gye badde boogeraawo ku gundi nga waliwo eyagenze n'akola lisaaki kubanga buba wakoze lisaaki babadde oli kyaleese kyogenda nakyo naye bw'oyogera bwezi mwagala kwavuwaza abantu kati eyo lisaaki ki kansije simanyi Cathedral kwaya eno eri muteekateeka y'ebikujjuko okweza emyaka 10 ng'eri mu buweereza obw'ennyimba ezitendereza omukama okubira ddala mu 1924 omanyi St. Cecilia Lubaga Cathedral kwaya ennyimba ze bayimbye okuva lwe yatandika okutuuka kati akawonvu n'akagga ke bayiseemu ebirungi bye batuuseeko okuyita mu kitone ky'okuyimba omukama kye yabawa okuyimba ennyimba ezimutendereza awo nno tosubwa abaweereza bano mu puroguramu yaffe gyenvudde ku Sande ku 88.8 okuva ku ssaawa 1 ey'akawungeezi okutuuka ku 2 nga balina musajja wa kabaka birimu ye matovu abalimi abeeteeseteese okufuna amakungula g'omuyiika ffe tulidde MHK Agrotechnologies Limited batukoledde ekijimusa eky'obutonde kye tugenda okweyambisa ku birime byaffe ekiyitibwa MHK Biogrow tekiboola birime otabula mills 45 mu bomba eya liita 2 okusinziira ku kirime olima kasooli bijanjaalo binyeebwa miti gya bibala muceere wotameroni yemmenya ekindeke ki ate nno bwe kituuka ku mmwanyi gubula asala MHK Biogrow akutuusibwako MHK Agrotechnologies Limited mu Container Village ku Kingsway Plaza ebisingawo okuba ku 0755 14 17 41 jukira ekijimusa MHK Biogrow. Basebo ni banyabo munsonyiweko okusinziira ku ndowooza yo dira olina okunaaba mu ngalo inze ng'abantu tebannayingira hoteri yange mbakubiriza okunaaba mu ngalo ne sabbuuni ku mulyango okutangira buli omu kyatteeka balina okukozesa sabbuuni kuba kye kibayisaawo nga nvudde manju naaba mu ngalo zange omusomesa wange yaŋŋamba kitowuka kyokka omwana ono ozanyira mu mboozi z'abantu abakulu wammanzi naaba mu ngalo zange nga mmaze okulongoosa omwana ng'akoze obubi era ne wemba nga ngenda omuwa ekyokulya bwe nzinaaba naawe n'ozinaaba kitegeeza ffenna engalo zaffe ziba nnyonjo. Obubaka buno bukutuusibwako National Hand Washing Secretariat n'obuwagizi okuva mu UNICEF. Ku mulembe guno
abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays fefeka balina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano, amategula, max pans, omumooli, partition blocks, floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu 0779 655 664. Lweza Clays. Abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko. Kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala. Omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale. Gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo. Abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008 ate gw'omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda eby'obulunzi wonna mu ggwanga. Ebisingawo okuva ku 0753 556 372. Buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago, n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. 88.8 Cbsfm. Nkyakwebaza nnyo kubanga okyali ku 88.8 nga ye kirime ky'emmwanyi. Kirime kino waliga kiri international crop. Kirime kino kya nsi yonna Uganda kyetandise okufunamu obuzibu. Neba Abasparta Properties Limited babuuza olina ennyumba z'abapangisa apartment b'amaduuka naye nga okoye ebizibu ebiri mu kwebanjiza abapangisa weekwata Sparta Properties. Tusoloza amayumba g'abapangisa awamu ne tukuwa ne ssente zo mu budde, tugula n'okutunda ettaka era tulina estates ku nguudo ez'enjawulo. Nga tugomba okutegeeza nti ffe Abasparta Properties tusangibwa Ekatwe ku Byandala Nankya Complex, office number M ne number 2. Fumulimu gwaffe kusoleza ssente abapangisa okutawaanya, ffe tukubira essimu nti ennyumba yange ziri eno, ffe gye tujja okukola kwe kukuwa ssente zo ng'obudde bukyali oganyulwe mu buzimbi. Batuyita Sparta Properties Limited. Tuli Katwe ku Byandala Nankya Complex, kisinga number M ne B. Tuli ku simu kumanya ebisingawo 0070M 348 obuti bwawandisa essimu yo owandise 0070M 348 n'owandiika 0782 75 9728 okusobola okugenda mu website yaffe osobola okugendayo. Tuli ku www.spartaproperties.co.ug niye n'essimu endala nzo gitereeza mu Sparta ogambye 0070M 348 MTN eri 0782 75 9728. Bamulanga ki kwendi kumpewo ebibuuzo kwendi kumpewo tutuuza omulimi ali ebibuuzo byabadde mansimbi ali ng'omulimi Lwabenge ali Kalungu alindiridde kubanga bw'oba ekitongole kya UCD eky'emmwanyi gavumenti kyeyateekawo yennyini NRA jamba yakiteewo yali replacing government board muleme kutuuza nnyo. Twaliwo yasangawo government board n'agijjawo ne yeekweka muli si ye yagiteekawo government board ebigambo biwulire kofi Mwateekawo government mu Uganda n'agisangawo amasomero ge twasomeramu abagamu gwe nange naye coffee marketing board marketing sibanyo mpulidde akatwa marketing kutunda mwe mulime nze ntunde mulime muleete wano ntunde nze ntunde n'ebbeeyi nze njoggyeba monopoly. Ekyo kyali monopoly, kyali kintu kibi nnyo ekitaagala na kuwulikikako mu nsi ya Uganda era kyogera njagala ogenda okyenenye imaamu olwaleero eno kiri Uganda Coffee Development Authority. Kino kulaakulanya era kyova owulira nga kirimu akabugulo kano kulaakulanya kino kyakulaakulanya kiva wansi si marketing si kutunda oli yali ali mwe mulima abasiru
nze nkole ntunde omugezi eno coffee development mwanyi yammwe abalimi Museveni ngibaddiza NRM gibaddiza kambaterewo ekitongole walinzija tonantege awo kakati bwe buzibu bwa Bannayuganda etteeka ery'emmwanyi era erinyweza UCD eriteeka UCD mu mateeka nze naliteeka mu Parliament ekitegeeza nti ate gwe wondowoleza kiri kyenjogera nkyogera nga mpaana kyeyakola naye ate UCD gye mujjawo ate nze nagiteekawo muteeka simanyi atumpulira kyagala musa okutegeera obulungi nti newankubadde kati ebibuuzo bibadde bijja kakati nze nyina obulumi obusinga nti ekintu kye nateekawo bakikola ki bakijjawo oba ontegedde bulungi kakati kubanga etteeka eririwo olwaleero ery'emmwanyi nze naliteeka era ne president yali sayininga kakati kiri bwe kiti ebibuuzo byabadde bigamba nti ekitongole bwe tukijjawo ne tukizza mu minisitule ya kizaala ey'amayiifu minisitule y'obulimi n'obulunzi n'obuvubi bino ebikolebwa kati bifa yenga kabineti egamba nti tibifa kati twandibadde abawakanya tuwa omulamwa nti UCD byebadde ekola bijja kufa kabineti yagamba nti bijja kufa ontegedde bulungi ogamba nti ekitongole kino tukizzeeyo mu ministry gikyava ng'ebitongole birala bwe tubizizaayo kisooka tukekkereza sente ekibuuzo kiri nti tunakekkereza sente yes or no ekyo si kye twabaddeko wali tuli mu mawanga tewagabulidde tuli mu byamawanga tuli mu bya nga bwe babibulidde buli omu ajja kuzuula ekituufu nti ayagala okujjawo tufiiriza naye ezo kubanga kati kyabadde kigamba UCDA eyongera ki sinja ogwo ki ndya UCD mayifu ajja kusobola lwakino tejja kusobola kulabirira mmwanyi yaffe wuliri bize mu mitendera nga sinabeera minisita ebyobulimi ebaddewo nga erabirira mmwanyi zaffe erabirira okutesitinga banemukola munyamba okutesitinga ebikopo okumanya omutindo ogugenze ogugenda ebweru ebaddewo mu biseera ebyo we twatandikira endokwa n'okuzigabira abantu nze nazitandika bukyala nga ngenze enkola risaaki yange nti mmwanyi zino omusajja omu amakerera awo yangamba munnange profesa nagamba omanyi nti ogenda mbwa chairman bwa disitulikiti kuba natwalayo manifesto yange bagimpisizeemu nti byensuubiza abantu biri scientific naga nti naye bino ebirala ebibala byotaddemu byaki lwaki tolemera ku mmwanyi zino zewasoose okuteeka wano toleetanga mu bantu kintu kyotamanyiiko katali kitalina katali ka nsi yonna emmwanyi erina akatali kaki k'ensi yonna era awo we natandikira mu 20 okubeera ku kintu ky'emmwanyi kakati akabugumiriro butaddamu bibuuzo kubuzaabuza ekibuuzo kino nkiddamu nti bannaffe ababadde bamemba ba Parliament mbaddamu okubabuulira ekintu kino lwaki temuddamu oli omukulu abagamba nti ekitongole okubeera ng'ebirala yunula n'ebirala DDIIRO n'ebyamata n'ebyaki nti nakino kyonoona ssente abalwanirira sayidi eyo mwandibadde muli ku kimu nti banemulabe UCDA terina
ekitongole tikina kyekyongeddeko kubanga kibadde kikozesa nateekawo OWC nateekawo ebintu ebirala ebiyambye emwanyi okukola ki ne basempijja bataddemu amaanyi gaabwe mu byalo UCDA terina nnyo kinene kyeyongeddeko nga mugamba tuyinza okugitereeza mu bwetu ti UCDA yaffe yenkubaganya ebirowoozo awo yavuddewo nedda ku mawanga nedda ku bintu ebirala kati omulimi luno lutalo mbasaba abalimi timuluyingiriramu naddala timulima era kireka omulimi w'emmwanyi kino nzikiziganya ne Katikkiro okugamba nti ndoza munjogera yeyatidde buti oba oliawo ye Katikkiro okuga nti olutalo luno terutugasa musigale ku kimu kyakulima ki mwanyi ekikulu kiri nti emmwanyi era kakati abagenda okusosonkolamu bino bebagenda okusosonkolamu okujja mu buwoni begenderezi obutajjaawo buyinza bwe twateeka gavumenti bwe yatuwa ku mwanyi ng'abalimi begenderezi bino byonna UCDA babuliddwa ebigambo ebigamba nti bwesigalawo bwe tusinga okufuna olabusembejja mutima gwo UCDA veewo batevaawo akati nze mutima gwange nyina ebizibu bibiri nze ndaleeta etteeka UCDA erigiteekawo uliriza nze ndagireeta nga UCDA mweri kakati nange nabadde njagala nnyo okuwulira abawagira esigalewo nga bali sayidi yange nga bawadde ebyamaanyi ebigiremezaawo tebayogedde ewulidde kakati oli agamba nti eveewo n'atwala olunaku n'atutwalako olunaku agamba eveewo ninga yogedde bingi agambe ani ogamba we anina gavumenti egamba nti wano titumatidde bulungi UCDA bino wadde badde ekola bulungi ebyemwanyi okulinnya obungi ebyemwanyi okulinnya kati zeeyongedde obungi nti si UCDA ekikoze yokka wabaddewo OWC wabaddewo kakati bannanga babadde bagira kirikiza kyedateekawo tibaleese countaling ekyo gumiza nsonga kulekawo UCDA tuyagala bantu kugaggawala ate ekyo oba oleese emotions kansozi zakoze eki zaleese zayogeddeko so wandibadde oga nedda bannange nti emmwanyi si ya Buganda nibo bandi baleese ebyo byebayogedde omuntu n'agamba nti Buganda bayiwe emmwanyi si ya Buganda emmwanyi Katonda yatuwa omukisa abakolonial master ne bagitandikira bana balala ne babeera bapakasi naye bw'opima ettaka bwe mutaategeera ebintu bino mujja kubula nnyo bw'opima ettaka neggulu zigira ki ate olwaleero wenjogerera njagala okutegeeza bannayuganda timubeera mu fitina yonna nga omukyoli alimye emmwanyi oba omunyolo oba omukiga timubeera mu kazibu konna emmwanyi zirinnya by 2.5% globally titusobola kujjuza katale nga Uganda era tujja kutuuka ekiseera bano tugambe nti abaayo emmwanyi muzirimye ennyo mulekeraawo kuba tulina n'okulima emmere ng'akatale tekaweddeewo ebintu byonna bwe binaaba bitambula bwe bityo China yatandise okunywa kaawa nabadde nze zennyini China wiiki ewedde bagamba mutuwe emmwanyi nabo bazuukuse baagala kunywa ku kaawa baali ku majaane gaabwe so ekyo timukifaako ekibuuzo kiri nti bwe tuteeka okulabirira emmwanyi ne tukuteeka mu minisitule ya agriculture tusigala tweyongera oba kijja kujjawo UCDA byebadde etuusize kati bwe bati bwe kikoze ne mututwala mu buzibu bw'amawanga emmwanyi yeggwanga lya Uganda era bwe zituuka mu Mombasa tebabuuza nti zino za Imaamu Kasozi si za Buganda oba za Buganda bagamba nti emmwanyi za Uganda eno meri yezitwala zino konteyina muziweereze wano za Uganda ate n'ebyo ebirowoozo byonna omuntu byayogera abakulembeze nabo njagala bategeeza abakulembeze aboogera nti emmwanyi terina kyeyambi nze siyambibwako mmwanyi nze ndi mulunzi ebyo byonna njagala kubyogerako kubanga besibagamba muti mujje kukisobola nalabye Honorable Kayemba Solo awa endaba y'ebintu mu Parliament
Naga honorable speaker finale ntwayambye okumwanya namula no minno anti kakati oli omukyala nekyo kakisomese ono kayimba sula amuga mukama wange finale mwanye tukwatako ina bwe tuyambe minno nze ndi mulunzi ati kayomba sula augasina katonalatu obati yafunye biseera ngenda okulaba ekyazeeko whether you go to heaven whether you go to heaven bifaako oli ati yasala aniwa agenda kusala bubi whether you go to heaven eteka lyo kuyita bifaako bana eyo mugenda ku emotions ezitatugasa mbabuulira bana Uganda ebyo tibitugasa ekitugasa olwaleero akatale k'ensi yonna. By the way, nga sinabada kutuwa katale njagala okutegeeza bana Uganda nti ekirime kyonna kireeta dollars ate mukijjawo ekirime ate nekijjawo abo tebakijjaawo tebalina maanyi gakijjawo teri ayina buyinza bukijjawo naye buli omu agamba nti bwenkiteeka wano nze lwenja okusinga okukola obulungi kati ekyo question muziddemu mu butuufu bwazo tuleme kuwaayira kubanga bwe tunaawaayira tetujja kufuna kituufu. Ekitongole kya UCD bwe kigenda mu mayifu bwe tunaakola obulungi yoli bwagamba abagamba nti nedda mumugamba ki kyoboddemu ekiuma abagamba nti nedda mugamba ki nakulebumalingoga nti tekigenda Medi era njagala nsookere ku nsonga eyo ey'okugamba nti tekigenda gwali mu parliament nakulabye tuwe ekifaananyi zoda ningiza mpola awali kakati ekisooka honorable Sempijja atutembeese bulungi atwadde byafaayo era alina ekibuuzo ekintu kyafundikiriddeko ekibadde ekikulu ng'abugamba tibali abagamba nti egende mu ministry balowooza nti mwejja okukolera obulungi era bannayuganda bagifunemu naye mwe abagamba nti tegenda nsonga ki gye muwa. Nze nagambye ndi ku luuyi olugamba nti tegenda tusigaze UCDA olw'ensonga enkulu bbiri. Ensonga esooka palamenti ekolera mu report ekolera mu committees okukola kwa palamenti okw'amaanyi kutambulira mu ntambula ya committees za palamenti kubanga wabaawo ensonga yonna gye mugenda okukola ensonga eyo egenda mu committee mutindo byebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera lweza craze fefeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula maxpans omumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi tusange ku Entebbe road mailo 7 zokka essimu 0779 655 664 lweza craze. enkuka masavu 224 etumbudde Desemba omwaka tukumalirako mu lubiri emmengo kugambye omwaka guno omasavu gennyini abayimbi ba comedians n'ebisanyuso ebirala ntoko kale no ffenna tukulumulukuke tuggweyo ensonda ku nsonda twayiwa mu lubiri emmengo anti kugenda kubeera kuyimba kuba ku makya paka ku makya teri kwogera teri lugambo anti omulamwa guli nti kusanyuka kudigida kukaasa budde mutonzi waffe yasalo ate ku luno tuyingirira mutwalo okuyingira mutwalo gumu kuno fireworks za njawulo enenkuuka masavu ya njawulo gasatu mu Desemba mu lubiri emmengo enkuuka 224 masavu ku masavu biwagidwa Movit all day confidence. Ituba, Uganda. Uganda Breweries Limited. Ne Pepsi, thirsty for more. Sabula bingo ofureka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo sabula bingo wano ku kyabasa buli lunaku era namukisana wangula ensimbi mu sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2,000 zokka ezinampingiza mu kazanyo sabula bingo ku kyabasa fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde ekyuma kyekironda omuwanguzi era kavu omufunirawo mpagirawo ku ssemo yo tofa bwavu lindi
Yingirira sabula bingo. Ofune kagwirawo wali kujambasa fama. Nabagereka Development Foundation ekutusako ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kujjana ne school ebbombo okutandika nga 4 okutuuka nga 18 January 2025. Ekisakata kya Nabagereka ly'eggunjuliro ly'abaana mu mpisa ennono n'okubasigamu obuntu bulamu okwongera okukuza abaana abo obuvunaanyizibwa kyakutambulira ku mulamwa okukwanaganya obuwangwa baffe ne tekinologiya okwewandiisa kugenda mu maaso mu ofiisi ya Nabagereka Development Foundation Bulange Mengo kujjana ne school ebbombo ku City Parents Primary School ku Trinity College Nabingo ne ku Matabiga Finance Trust Bank gonna okwetooloola eggwanga. Osobola n'okuwandiisa omwana ng'oyita ku mutimbagano gwa www.nabagereka.org okumanya ebisingawo kuba ku 0716-17-83-71 oba 0772-57-23-14. Ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kitegekeddwa Nabagereka Development Foundation. Okuva mu mwaka 2017 Numida esobodde okukola ssente eri banna bizinesi abasukka emitwalo 600. Tubeera wamu naawe okulaba nti bizinesi ye ekulaakulana nga tetukuwadde buzibu wadde ng'abawuza besigika mu Uganda yonna. Tukuwola ssente okutuukirira ku miliyoni 2 eza Uganda okutali bukwakkulizo mu ssaawa 24 nga tukuyisiza mu bwangu. Tukuwa obuyambi bwonna bw'oyagala mu budde bw'obwetaagiramu. Numida efuba nnyo okulaba nti yanguyiza bakasitoma baayo mu ngeri yeesigika. Numida nyanguyisa okugaziya bizinesi yange. Neesiga Numida okunnyambako ku nkulakulana ya bizinesi yange. Yugira ku naffe olwaleero tukubire ku nooti 8-100-240 oba downloadinga app ya Numida ku Google Play Store. Numida yeesigika bizinesi ezisukka emitwalo 600. 88.8 Cbsfm. CBS 88.8 ey'obujjajja. Edakiika tukomeye ku mpewo sebo Honorable Minister Honorable Simpija. Oli muna Uganda oba oli munoonyi wa budamu olina ekirubirwa ekinene omala siniya eyokuna oba ey'omukaaga oba ogenda kumaliza siniya mukaaga omwaka guno. Tukwanyule Malego abamalego bakuleetedde omukisa ogw'okusomera diguli mu ggwanga lya Germany. Osobola okutangaza emikisa gyo katale k'ensi yonna mu mirimu. Problemu ya Malengo eyamba abayizi abamaliza secondary okutandika emisomo gya university mu Germany. Malengo bakutegeeza nti balina program za bachelors university za Germany. Bakwagala weewandiise okutuusa weewandiise osigaze ennaku ntono kwabijja kugwako nga 3 October guno omwezi gwe tulimu ebikoma tokkiza kufiira omukisa guno jangu weewandiise mu Malengo osobola okugenda okusoma China osobola okugenda okusoma Germany ofune bachelors. Kubonya ebisingawo osobola okugenda ku mutimbagano www.malengo.org oba kozesa WhatsApp number 0775 08 5112 weegendereze abafere Malengo tukusaba ssente kwewandiisa. Omwana kwesa omukisa guno omwana wabula wa bulenzi osobola okugenda okusomerako German. Exodus College okusomesa omwana kyekirabo kyosobola okuwa omwana mu bulamu obwo taata oba maama. Kale omwana mutwale mu Exodus College asome basomesa amasomo ga arts and sciences. Mutindo balina abawala n'abalenzi babasomesa era tubangere okutegeeza jangu wandisa omwana kuwandisa abaana ujja kutandika mu December bakudde bukyali osobola okugenda okusoma. Basomesa curriculum zonna nene empya bagisomesa basomesa ebyemizannyo batumbula ebitone by'abaana. Feko Exodus College tukimanyi discipline and dimension kyekikulu. Tusanga minors nya okuva Wakiso kilometers 4 okuva Wakiso ngodda eri bayite Hoima Road de Kachiri ojja kubanga tulabe bulungi. Tuli ku simu 0700 43 7000 wa 0392 842 jangu wandisa omwana tusanga okuwandisa abaana ennaku z'omwezi mu December guno omwaka leeta omwana asome ewaffe mu Exodus College. Tokeza okuva awaka nga tulete ku Prestige Margarine. Prestige Margarine kirungo kijjudde ebirungo ddala muri vitamin A, D, E ate ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana bawe Prestige Margarine bamwena omugaati ate n'okukula bakule bulungi. Amasavu matono mu Prestige
nokiyamba omutima gwo okula obutagenda ko bulabe bonna kubanga amasavu matono mu ngeri emu osobola kukosa prestige nga okola otya ng'ofumba chapati oba mandazi prestige majani nimo tebakwebaza tafa ba chapa enterprises abakuleeta prestige ono awooma ali delicious ali yummy era bangenda okugamba isuwa kunoonya prestige ali mu supermarket zonna n'amaduka gonna tuma omwana saa zino ziri 5:22 ogenda kunywa kacai ng'olya palamenti yaffe omwana agenda alete prestige sebo mpindi bumani mbadde ngamba ogendedde mu bulango medi mbadde ngamba ogendedde mu bulango nti abawagira bakyagaanya okugyayo ensonga eyo etegeeza evuganya n'abagamba edde mu ministry era nga mbadde nkugamba nti nga wogaye nti ndi omu ku baagaye nti ekitongole ky'emmwanyi tukyateetaaga tukyakyetaaga kineme kugenda mu ministry naye nga mbadde nkugamba ensonga bbiri enkulu kunze ku saidi yange. Ensonga esooka nti palamenti ekolera mu komiti mu bukiiko obw'enjawulo. Kati akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obulimi aka agriculture baakawa ebbaga eryo kalitunuulire kayite ba stakeholders ab'enjawulo kababuuze endowooza zaabwe ku biki lwaki emmwanyi bagitwale mu ministry ekitongole oba kisigalewo. Kakiiko mu kuwa lipooti yaako ne kajja nga kasengejja ebintu byonna mu byonna bye kalwese nga kasengejja katendereza UCD emirundi n'emirundi nungi nnyo isitudde omutindo gw'emmwanyi guli mulungi tetukyalina mmwanyi mbi ate gavumenti egiwe emiliyoni biliyoni 5.5 ate kati yo weegenda okunoonya ereeta biliyoni 85 oba 85 oba 88 endala ne ziyongera ne ku ggwanika ly'eggwanga ne bajja nga batendereza ebirungi byako. Naye mu kumaliriza n'abaana ne bagamba naye newankubadde kalina obulungi obwo obutagambika bwe tunnyonnyodde akakiiko ekitongole kino kiddeyo mu ministry. Kati ate nga principle eya rationalization yali nti ebitongole bino ebinnyonnyonta gavumenti Imam Kasozi aziise enkwa eziri ku gavumenti nga tezirina kye zizongerako wabula kinyonnyonta bunnyonnyonsi ziddeyo. Era njagala kugamba mu principle eyo nze njiwagira nnyo era ndi omu ku bantu okuleka Equal Opportunities Commission tewaliyo kitongole na kimu nze kye nabadde ninako kulwanirira kusigala. Ebitongole byali bibadde bibiri, Equal Opportunities Commission neno Coffee Development Uganda Coffee Development Authority. Nga ekigendererwa kyange mu ebyo ndaba nga bitongole ebikwata ku muntu wa bwansi ku muntu wa bulijjo. Twagenda president yayitanga emmwanyi etabuse n'ayita akakiiko k'ebyensimbi n'ayita akakiiko k'ebye national economy n'ayita n'akakiiko ka agriculture. Nze ntuula ku kakiiko ka byansimbi mu parliament akamu ku bwentuulako naye twamunnyonnyola ebintu bingi nnyo era n'akkiriziganya n'embeera eyo gye twannyonnyola. Naye n'agamba nti bwe mbanga ensonga yammwe kubanga ensonga yaffe yali esinga kugamba ministry eno eya agriculture gye twagala okutwala ekitongole kino tennafuna mbavu zikola bano bye babadde bakola kubanga bano balina obukugu obw'enjawulo ne tumulaga ebintu bingi nnyo. President n'agamba nti kale nzikiriziganyiza n'ekyo kye mwogedde tusooke tuweeyo emyaka 3 twetereeze tumale okulabira ddala nga ministry eno efunye obukugu obusobola okukola ebintu Coffee Development Authority yebadde ekola. Emyaka sajja banempula ekyali kitegeeza ki? Tuwe emyaka 3 awo wennyini wenjija abulizo kibabuli kati bongera ku myaka 3 bandi bategeeza kiveewo kikole kitya awo wennyini wendi kakati mu principle abamu ne tucompromisingira okwo mukiriziganya oba compromise bakyogera tukanyizaawo
no compromise oba okajjeeyo kukanya compromise oba tokajjeeyo nti nowakubadde mbadde njagala kino naye kale waddeko katujja tutambulira wano kubanga principle ebadde nti eno gye tutwala ekintu kyaffe wafu kyagamba nti emyaka gino esatu gyabadde transition ate kyojjewa tukola omuzinda nze nguyina kanzigusa ensonga yange omanye lwaki nze navudde ku principle eri kakati bwetutyo bwetwakkiriziganya ne president nga tusuubira nti ebitongole bino byonna bye bagenda okuyingiza mu bufumbo obw'enjawulo bigenda kugendayo era tujja kubiwagira bigendeyo naye ekitongole kino ekyemmwanyi kigenda kulinda emyaka 3 tusooke tukole capacity eri gye twakkiriziganya ne president tuzimbe structures tuzimbe buli kimu tumale okwekkiririzaamu ffenna ne president ndi kakati ministry eyina obusobozi obuddukanya emirimu gya UCDA gyebadde ekola kakati ripooti eno yona ngenda kutuukayo kangene mpolampola nga tulowooza nti ekyo tujja kuba tuli of course abamu twali tumanyi nti ne mu myaka egy'esatu ebintu bino ebikoleddwa bino biyinza okuba nga tebinnatuukwamu kakati mu principle ne tugaaka tugende n'ekyo tutambule kakati ripooti we yagenza okujja ate neeyogera ku dissolution ekyo wemutuukira ku compromise eya myaka 3 kuba kulemwa kumatiza nsonga yammwe gye mwagenderako okutuuka ku myaka 3 sikulemwa omanyi kyenkugambye nti compromise bwetyo weebeera win-win situation kati ye president ayina endowooza yegamba nti eno gundi etwala sente nyingi nnyo talaba nnyo kyamaanyi kyekola ate byekola ministry esobola obikola n'abalala abamuwa amagezi ku layini yeyo kakati ffe nga tugamba nti yes yandibadde esobola ogikola naye ekizibu teyina capacity ngayo mumanyi ministry netumulago ebyokulabirako ministry yalemererwa ku mulinga ministry yalemererwa yalemererwa ku majani yalemererwa ku pamba yalemererwa ku koko yalemererwa ku kino kye babadde balima ebinazi yalemererwa ku vanilla ebintu netujja nga tumulaga nti kale oba tusazeemu tugendeeyo tusooke tuzimbe omusingi ogw'amaanyi mu ministry tuyoko tutuse gundi ene dedi kakati report ya committee we yabadde jja yaleese ngegamba ati tujjewo leero egundi ekitongole tukigalewo dissolution naye kwegamba ebeere nga teriiwo naye nga tulinda kiseera kiri eky'emyaka 3 commencements etandike kakati nga twebuuza nti ogenda ekitongole abantu balina contracts ez'enjawulo n'ekitongole kyennyini kirina contract ez'enjawulo ezibindinga Uganda kakati wokidissolvinga saawa zino kiki kyogenda okuba ng'osigazza bwe tuba nga twakkiriziganya tutambulire tuweeyo emyaka 3 nga bwe twakkiriziganya emyaka 3 zino tugireke gitambule bwe tunaatuuka eyo nga giweddeko mu 2017 oba 28 tujja kuleeta etteeka lino tukole amendment mu biiru olugundi egende mu ministry nga tumaze okumanya nti eyina obusobozi obugenda okukola kino naye olwaleero wobisazaamu byonna n'ogidissolvinga nebeera ng'erinze giri myaka 3 bali bafuuyirira kagalo eggweko kitegeeza tuyinza okutuuka mu myaka 3 eyo nga bye twalowooza okwakiivinga ebyateesawo emyaka gino 3 nga tebikoleddwa ekyo kimu mmedi ekyokubiri njagala ntangaazeemu Imam Kasozole ayogedde wano n'agamba nti gundi speaker akamba ka speaker n'ebice ebyo byonna byayogedde akantu ako nakawulira ekiro ku ssaawa 2 nange ne kankosa naye bwe kankosa ne nkwata essimu ne nkubira speaker eky'omukisa omulungi n'agikwata ne mugamba mukama wange biki bino
nga tukoze bubi nnyo nanziramu mu bigambo bye naŋŋamba nti Haji ampita Haji omanyi enjagala enkola gye nkolaganamu n'abantu wano omanyi enjagala gye njagalamu nammwe Abaganda omanyi enjagala gye njagalamu amawanga ag'enjawulo n'amadiini ag'enjawulo statement eyo nga w'ogiwulira si bweri wabula waliwo akantu akawongerwako kesaabadde nti nkoogera ng'agamba nti nze nagamba nti ensonga eno abantu bagitaddemu tribalism ensonga eno efuuse tribal nnyo kati nga ngamba government chief nti kakasa nti Abaganda abo ensonga eno tebagifuula tribal nti ya Buganda yokka naye engeri gye bakifuulamu ne bakakomya wali ne bateekako ekirala n'abuuza nti lwaki kakoma wakati ate nwayitawo akaddakiika ebigambo ebirala ebyasembyayo ebitakwatagana ne bino ne bijja oba muntegeera bulungi lwaki weebuuze lwaki kakoma wakati ne kasooka ne kasirikamu awo eddakiika ate ne kamala ne kakomyawo biri nagamba nti abakola ekyo balabika balina ekigendererwa ekyokunnyonoona naye ekiseera bwe kinaatuuka nja kugenda kunnyonnyola ku nsonga eyo naye siina ensonga yonna eyinza kunkozesa statement eyo ebyo byebigambo bye yaŋŋambye nze ŋŋanze Haji nengaze yamukubidde essimu kakati njagala tusooke tumuwe omukisa ekyomukisa omulungi pekokasita pasoni waffe Mwanga Kivumbi yagambye nti bamuwandiikidde twagala tumuwe omukisa tulabe kyannyonnyola ku nsonga eyo naye nze ŋŋanze eyo bwati bwe yannyonnyodde nti bakasazeemu ne bateekawo kye bakasazeeko kali ne batakamaliriza baleetewo emboozi eyo naye nze ensonga yange teyabaddeeyo era tesobola kubeera eyo kansembyeyo ekigambo ekirala Medi ekisemba Honorable St. John akyogeddeko nti emmwanyi buli muntu emukwatako buli muntu agiinamu amakulu era nze nasanyukira nnyo Honorable St. John we yali Minister ya Agriculture n'akubiriza abantu okuwandiisa abalimi b'emmwanyi okwewandiisa basobole okuganyirwamu ndi omu ku abo abaaganyirwa mu kwewandiisa kuno ono kwe yayogera kubanga wakati mu kwewandiisa okwo nze nsobola okubuuka nenkudiiringa n'abantu mu nsi ez'enjawulo n'entunda emmwanyi yange newankubadde siise mu Ministry of Agriculture newankubadde siise mu UCD n'entunda emmwanyi yange muyingo eri abanaatikirwa bino by'ebyokugoberera abayizi mukubirizibwa okujja okukebera enkalala z'amannya okulaba oba mwenna kwemuli okusasula ebisale ebibabanjibwa okuleeta akafaananyi ka passport akamu lisiiti za National Council for Higher Education ez'omwaka ogwo gwe mumaliriza ebyo byonna byakukolebwako obutasukka nga 25 ogw'ekkumi 2024 ebisale by'amatikkira eri aba diploma ne certificate giri emitwalo 25 ate mu abakosa CHC program ey'emyezi 6 musasula emitwalo 12 ebisale byonna byakusasulwa ku akawunta y'ettendekero mu Stanbic Bank ennamba 903005474769 olina okubawo mu buntu era ebiwandiiko byo ojja kubifuna ku lunaku olw'amatikkira ebisingawo okubira registra ku 0392080568 oba ku 0709080569 oba weereza email ku register@mihs.sc.ug mujjukire byonna okukuuma obudde birangiddwa Academic Registrar Mildmay Institute of Health Sciences.
onoonya akatambula ka wiikendi kino kyeyongeredde ddala okubeera ekyangu ng'osoma olupapula oluganzi lw'amawulire olwa weekend the Saturday and Sunday Monitor era nga kati osobola okuzifuna ku matundiro g'amafuta gonna ne supermarkets ezikuli okumpi okwetoola eggwanga lyonna. Kituufu nnyo weefuna ekopi olwaliro ku shillings 12 zokka osigale nga weekomidde mu kumanya n'amawulire agakagwawo features okosako emboozi ezo ez'enjawulo ez'amakulu gy'oli kati togakkiriza kuyitako. Nyumirwa okusoma amawulire ga weekend awo wennyini w'ogeetaagidde. Daily Monitor, truth every day. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama yeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Extra Booster paketi 2 mu kilo 10. Ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Essimu 0759 314 747. Big Extra Booster yeyekka. Bila buli mwena masavu ku masavu sesi tokota yundi ku mugongo mwanyi talimba bula muzabibu Pro Max 2024 basarongo tujja nkola yozambe sinensonga tuzemalira Boogie Pan System Chinatown tujja kushininga paka onola kizale twekube ekiwawa tufulume yafe tetulete teka ku meza overnight mikono waggulu mutozi waffe yasalawo eyokangene tonyene tulabe emyoyo enkuka bila buli mwena masavu ku masavu. Omwami Zibira Henry n'omukyala Nansuga Rehema bazadde b'omwana Riley Betty Namuyige abeeru kuli Nanganda basaba bazira kisabo n'okubakwatirako bajjanjabe omwana waabwe w'emyezi 3 alina ebituli 3 ku mutima. Obujjanjabi buno bwakumalawo obukadde 25 nga wetwogerera essaawa eno babuzaako obukadde 5 bagende buyindi gye banaafuna obujjanjabi obusingako gye basindikiddwa okuva mu ddwaliro e Mulago. Omwana ono wakolwako mu bbanga lya wiiki 2 okuva kati mu ddwaliro e Buyindi erya Narayana Health Facility, India. Obuyambi osobola okuyisa ku ssimu zino 0774 656 55 33 oba 0703 86 51 49 mu linnya lya Zibira Sylvia. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, Mukama baddizeewe mujje. 88 katunyize 8 CBSFM. China munana katonyeze munana chapasa CBA. Palamenti yaffe etuteseza ebituluma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'Entebbe. Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit vitamini eyamba enkoko zo na buli kyolunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi bulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Dakika ziri 20 zokka zibulayo okwerasa omukaaga. Honorable Mpindi Bumali gwanga lyagala etteeka lyayise kyayise kyekiriwo ndaba bagamba etteeka lyayise ekiteeso kyayise kyekyaliwo kyekyabadde kyekiriwo Medi nga sinadda kutta lyayise oba teryayise mbadde njagala mbayize n'obusonga bubiri bwangu ddala. Akasonga akasooka njagala abantu bamanye Honorable Sempijjo n'akyogeddeko nti emmwanyi eno okuva mu bamatwale abagijjanga abagitundanga nga n'omulimi talinamu maanyi nedda ku mulimi okwesalirawo atunda atya kyava mu spirit ey'okulaba nga abantu bayingiza bongera ku byobugagga byabwe nga balinnyisa ebyenfuna byabwe mu maka. Era pulezidenti abadde akiyimbirira bulijjo nti muleme kulimira lubuto mulime ebintu ebigenda okubayingiza ssente mu maka gammwe.
Norecho statement ya honorable iranga sosa 4 acre model era nasomesa 4 acre model nasomesa kino nasomesa kiri Norecho echa honorable Sewungu okugamba nti ekigendererwa kya kulemeza abantu mu bwavu ekyo era nakimugambye nga mukwano gwange ne mugawa wano wabye omukulu tayagalanga ko kulemeza abantu mu bwavu senga tagenda ng'akola program ezo ne mujjukiza no mujjukiza nawe nga Sewungu bulijjo ofune mwanyi mu ministry mu UDCD ofuna kasooli ofuna ki ebyo nabyo byakuyamba abantu kuva mu bwavu nolwekyo is statement ezimu emotion ezimu zigenda kuwabya omulamwa kati nganzira mu kiri kyobuuza nti etteeka lyayise oba terinda abamu bagamba lyayise abamu bagamba tuliawo kati nga Ssembijja bwagambye nti ekintu kyavudde ku mulamu kyakirumye okutegeera ekintu ekinnaba kuyita era tekinnaba kuva ku mulamu ekyabaddewo mu lukiiko lw'olwokuna bwe bamala okudiscussinga report okubaganya ebirowoozo ku report ya committee ya agriculture okutandika okuprocessinga bill eyo speaker ava mu ntebe y'obwa speaker n'atuka wansi n'afuuka chairperson parliament n'ebeera committee of the whole house ne lubeera olukiiko lwa parliament nga naye lukubiriza speaker nga chairperson kakati ng'alina okuteeka ekibuuzo nti mukkiriziganyiza kati tuve ku discussinga report tugende tutandika kawaayiro akali mu biiru kutaganjula etteeka tuteese kawaayiro ky'ekyabaddewo kati n'ateeka ekibuuzo nti abakiwagira mugambe ye abatakiwagira mugambe no kati abantu ne bagamba nti no abaani bagamba nti yes naye abalowooza nti bagambye no ne balowooza nti be babadde basinga obungi kati etteeka lyaffe litugamba nti wewabawo abantu abawera 40 ne basituka nga bawakanya ekiteeso kya sipiika kiddwamu kakati mu kukiddwamu mu kuwakanya rulingi ya sipiika ku nsonga eyo nti abagamba tudde ku komiti basinga obungi abantu kwe kuyimirira akavuyo ako wabaddewo kati mu kuyimirira n'agamba nti abawagira tugende ku committee stage mudde ku ludda lwa government lobbe eri kusaidia ya ludda lwa government aba NRM gye batuula abatawagira mudde ku ludda olw'opposition n'aba independent gye batuula buli omu yeewandiise mu register tumanye nti guno omuwendo guli bwe guti guno omuwendo guli bwe guti kati kino kye twawulidde 59 ku nsamu musamu kyabadde kiki ensavu mu musanvu zabadde zigamba tetudda ku committee stage 13 nga zigamba tugende ku committee stage kakati abagamba tugende ku committee stage be bawangudde kakati bwe tunaddamu okutuula tugenda kuteesa kawaayiro ku kawaayiro obumu buveemu obulala busigale kati nga kali kenkugambye akugamba nti muri dissolvinze ngate mwewadde emyaka 3 mutereeze muzimbe ennyumba eri kaba tekasobola kusigala nga mwegali n'obulala obunaabeera bwe butyo kati mu bufunze ebyo bye byabaddewo naye nga njagala kukubiriza Medi nga nsembayo bannayuganda bonna nga Katikkiro we yatugamba nga abantu bonna be bayogedde wano abatudde wano tuleme kuva ku mulamwa gwa kulimwa mwanyi mbagambye ntize nali ntuzeeke mwanyi ebweru nga siise mu ministry nga siise mu UCDA nezitunda nganze bumaali mpindi ebweru nawe omulimi w'Ekyenna Mukanga nawe omulimi w'Ebuyikwe nawe omulimi w'Ewakiso osobola okwetundira emwanyi yo oba ministry ekuyambyeko oba tekuyambyeko etteeka likukkiriza eno Coffee Act ekukkiriza okutunda emwanyi yo ng'omuntu eya 2021 n'ebasempি John gye yaleeta ekukkiriza okutunda emwanyi yo ng'omuntu bwebiranga bibatabuseeko tugende mu eyo line sebo lwaki abaka naddala abeena mu Buganda beebuzaabuza mu kiseera ekyadiridde olwejjo beebuzaabuziza badde eno kiki ababaka abeena naddala mu Buganda ababaka ba NRM babadde mu kizibu nti bwe twagenda nga bwe nkugambye twakkiriziganya ne president yayitange mwanye etabuse yasooka n'ayita kokasi yasooka n'ayita committee
zino zenkugambye 3 bwe twakkiriziganya n'ayanjula ensonga eyo mu caucus naye ng'ensonga eyo egamba ekyagundi tusooke tukiveeko tulikiddira oluvannyuma twewe emyaka 3 kakati ate lipooti nejja ate ng'egamba tukijjewo emyaka 3 tugirindire munda naye nga bino bivuddewo kati ne babeera nga bali awo positioni yagundi eryetya mu Buganda ne babeera n'obuzibu awo ne baba n'obuzibu abenale mu Buganda waliwo ababaddeyo eri ekyo nakyo saagala batagaddemu naye akagambo Imam yasomye nakana akagamba nti eyakukyawa banja ekiseera ekibuuzo kino wekijjidde ekya rationalization waliwo abaagala okukikozesa ng'okuddayo mu lulyo gwabwe ogusooka mu constituency kasookedde balondebwa kasookedde bakulonda toddangayo mu bantu naye ofunye akawugiro onoddukira n'ogenda okubajjajjerebu tulwanirire mwanyi banaite mwatulabye tulwanirira mwanyi bayogedde for the first time ku floor of parliament ndogwe mulundi gw'ogusooka maiden speech bagifunye. No, I'm saying my jaja, my father, me, bazalira mu mwanyi mulimba ki mubadde ki kakati one nga olabo sempi jabu yagambye emwanyi eno government mu structure adjustment program neteekawo regulator UCDA ngeringa regulator nga bolaba era bwedukanya ki amasanyalaze nga bolaba Haji Kadunabi bwedukanya insurance government yagende sawo agencies ezo oli yabuuziza munateekawo ne agency y'amatooke oli kakati ebibuuzo ebinene ne bitandika okujja government ate mu kiseera kyekimu n'eliberalizing akatale kugamba neeta akatale tunda nga bw'osobola oyagala ne bw'otunda emmwanyi waliwo enakubidde ekyegengo twali tuyima ebirala nakati gwe mulundi gwawe gusoose okufuna ku miliyoni nga nzijja mu nnimiro bulijjo nteeka mu buteesinga ennimiro erya buli naye lwakuba nawummula ndi ku mmwanyi zange nange nafunye katuka ssente nekakwatako naye nga tena okunziba banzibye abanoga olya bendebe abbye 3 wabbi akati emmwanyi mu kaseera kano eriko ettunzi naye emmwanyi bw'eneegwa era mmwe bennyini mwe mujja kusigala nga mugitunda kuba gavumenti yagivaamu obutereevu gavumenti emmwanyi okugigula n'okugitunda yagivaamu butereevu mujjukira wiikendi bonna ewoberedde mu Amerika twajja ne twogera wano gavumenti yagivaamu emmwanyi yagivaamu era bakyagulanyi kivuddeyo okutaakiriza embeera eno okuyita mu nteekateeka eyatubeere balamu health campaign abantu mwe bagenda okufunira obujjanjabi ku bwereere enteekateeka eno egenda kutandikira mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu awo ku kitebe ky'essaza okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 5 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'e12 omwaka guno olusiisira lw'ebyobulamu luno lugenda kutunuulira endwadde ez'enjawulo ng'endiisa n'endabirira y'abakyala abali embuto endwadde mu baana ez'amaaso amannyo obulwadde bwa nnalubiri okwekebeza obulwadde bwa kkookolo n'endwadde endala nnyingi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 9 678 noti 6 nga biwagiddwa Kabaka Foundation wamu ne Ministry y'ebyobulamu. Abantu babeene mwenna bawangalira mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka agali mu maserengeta ga Africa omuli South Africa, Gauteng, East London, Durban, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Botswana, Angola, Eswatini n'amalala. Tabamiruka wa Buganda owa South Africa ayengedde wakubawonga mwendo gwe11 mu ssaza ya Cape Town ku Lagoon Beach Hotel. Mwenna musabibwa okwetabamu mu kubaganya ebirowoozo n'okwogera ku nsonga nnyingi ezibatwala mu maaso. Tabamiruka ono agenda
okwetabwamu ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'abakungu abalala okuva Mengo e Buganda. Okwetabamu ab'e South Africa mugenda kuyingirira Rwandi 7 ate abava ebweru $2 zokka. Okumanya bisingawo mukubira ab'amasaza gammwe gye muwangaalira. Oweekitiibwa Dennis Lugolobi Cape Province, Oweekitiibwa Dr. Sam Semugabi Bakyayita e Johannesburg, n'Oweekitiibwa Paul Mulindwa owa Eswatini. Osobeddwa bizinesi tetambula, amagezi gakwesibye, olina bizinesi mpya oba eruddewo eganye okukula. CBSFM mu nkola ye y'okuddiza abawuliriza okusembeza radio mu bantu n'okukwanaganya atunda n'omuguzi ezza okukusaggulira bakasitoma beeyiwe mu bungi mu kifo kyo, anti egenda kukolera puroguramu zaayo awo wennyini mu bizinesi yo ng'eziweerezebwa butereevu ku mpewo. Olina restauranti, baala, woteeri oba kifo kisanyukirwamu, kuba ku noti 774 25 31 31 oba noti 7 noti 4 81 11 6 weyunge ku mukisa guno. Studio tuzisitudde ne tuzireetera ddalawo mu bizinensi yo. Puroguramu zonna tuziweererezaawo obutereevu, bya bufuzi, bya mizannyo, byonna mu kifo kyo. Olwo bizinensi yo tujongere vibe. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo, by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffe kabalina ebintu ebigumu okuzaama, ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe erya wano: amategula, max pans, obumooli, partition blocks, floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road, mailo 7 zokka. Essimu noti 779 655 664. Lweza Clays. Abalunzi b'enkoko tubeebaza, naye amagoba atemufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko. Kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala. Omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale. Gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo. Abasuubuzi, masala broiler concentrate mumusange ku Container Village, Juba Plaza, room B008. Ate gw'omulunzi, masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga. Ebisingawo okuva ku 0753 556 372. Buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago, n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Masaza Cup Final 2024 yakubeerawo nga 2 Novemba mu kisaawe Nambole. Tujja kusookawo kya ddondo ne buweekula mu kulwanira ekifo ekyokusatu, n'olw'ensonga eyo ffenna tubeereyo. Okwiga kinga emitwalo 2, fedde emitwalo 5, ate VIP emitwalo 10. Buddu ne Kyaggwe. Ababuddu bagamba nti Kyaggwe erina okumanya nti tebaasala busasi lwera kuzanya. Ab'Ekyaggwe bagamba nti ab'Ebuddu bamanye nti tukunja miti, tukunja Buddu. Mukeereko ekisaawe tukijjuze, eŋŋoma evuge, vuvuzela ekaabe, enduulu tukubeeryeko bamubbi bulumonde. Tabwerabira obwana natuuka maama nze ndi eno mu ggulu emukono n'obwana busheewo shente nga shikira abasheewo. Masaza Cup Final 2024 ziteekeddwa Obwakabaka bwa Buganda, buwagiddwa Centenary Bank, Lascon, Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Nirvana, BBS Telefina, Jabasa Pharma, Majestic Brands, UNAIDS, Uganda AIDS Commission. Airtel, a reason to imagine. 88 katonyeze 8 CBSFM. Robert, tukomeye ku mpewo. Kakati tulina bakyagalanyi. Tulina taata wange Ensamba. Tulina muganda wange Ayubu Kalule wengeye. Tulina abalala Stakofi twalire emmwanyi zaabwe nga tebalina gwe bobozizaako. Rovi Kofi ate nga tewali musolo. Awo kyatuuka exporting emmwanyi tebamujja tegeeza Nsamba tebamujjako musolo. Ekitegeeza asasula emisolo gye n'emirala egyaki egya company naye ekitegeeza nti omuntu wa bulijjo osobola okutunda emmwanyi okuŋŋanya ensawo zo nga naye takoonako ku ttaka n'ogyanika akatimba n'ogitundanga premium coffee. Ekyo gavumenti ekijjeewo. Mujjukira balega nti ng'oli mu Amerika twateesa wano nga nze nsinga obulumi kubanga mu kusoma kwange Kibirige Sebulya tata waffe yaliko chairman wa board wa UCD. Era nga tunywa tuta buli weekend otuta tunywa. Kakati nze nansinze n'okulumwa ennyo. N'abaate minister wa agriculture era ebyemmwanyi nga tubirimu. N'abeera researcher, senior researcher, principal researcher ng'ali mu mmwanyi. Twefandisiza okulumwa nti emmwanyi eno gye twasomerako abala bagisomerako nga bagirima.
fenga bano bakama baayo tujiryamu bulingi nga bwe twagala ntifandi bali tulumwanyo ababaka ekibuuzo kye bandibuuzizza nti bwegenda mu ministry byebadde ekola byonna eneesigala ebikola nga department oba directorate n'okwongerako aganugulamu egenda kubeeramu etya komishona waayo anaaba ayitibwani era ng'akola atya anaatuula wa balina edikota yabwe wano ku Jinja Road ebizimbe byalo byonna coffee house eneevaawo ebadde ebibuuzo ebibuuzo ebituufu bannaffe bagenze mu birala ekisooka oba ekyokubiri principle ya nationalization yali kiki gavumenti nga bwe mukimanyi kisente ezisinga zigenze mu byenguudo n'ebirala byonna erina ekiseera weetuuse n'eremererwa ebitongole bino kuba boodi bwe zituula nga zongeza emisaala nga zongeza emisaala gya board members nga zongeza sente z'abakozi naye ng'abagitwala ministry eriyo commission afuna $1,300,000 ngabana kakati salary disparity ene ngabana eno ye yaleetesa policy ya rationalization bamugabirako obugabizi kati minister afukamira bufukamiza afukamira MD afuna $3.5 omwezi tagambikako abalala bafuna 5 miliyoni nze mu komiti gye nali mpulira ya finance waliwo abafuna 8 naye nga minisita yamutwala kati takyasobola mulagira komishona tasasobola mulagira badereka tebasobola balagira kakati ebyo bebandibuuzizza nti kakati emisaala gyabwe gye n'abagitya bano abazimu mu kitongole kakati n'akasembayo kwalite ya yemwanyi omutindo gunakumibwa gutya yalade bibuuzo kubanga agriculture erina extension workers gye bali nene UCD ebali extension workers bonna banaabeerayo bakiraga single spine omuntu abeere kugombolola nga byonna asobola obikola akubiriza ab'emwanyi akubiriza abakasooli akubiriza abalima lumonde akubiriza abalima ebikajjo nga omuntu ali ki bw'omu duplication okutabula emirimu nga onaagukola n'onaagukola n'oli agukola yensonga ya gavumenti eyo sebo yensonga ya gavumenti eyo kakati bali abalwanirira okusigaza National Planning Authority ekolera kyeggwanga National Planning Authority bino yali badde ebitaasa ebitabaawo era bwekiri National Planning Authority etulade mu kabineti eba nayo eyagala bagijjewo mpulira biri mu kokasi kakiri bwekiteeka NPA atule mu kabineti yenyini etula ne mu kabineti chairman wa NPA wakakiiko akakuplaningira Uganda ne mu kabineti atula mufakola mukyala wamutamba babazi akati narumansi bonna gavumenti kakati gavumenti yasalawo nti ebitongole byonna byetwassaawo nga tukola structural adjustment program tubijjewo tusobole okufissa ensimbi nga gya mirimu si gya misaala naye bakuba teryannyonnyola bulungi kinyusa ekyo era kwe kulaba nti gavumenti yasazeewo neyonolo egijjewo nesalawo n'ekyamata bakijjewo nesalawo twagambye ekyamata ekyebibira kiveewo ng'emirimu egyo gavumenti eyo nga tewabaddeyo lutalo sebunya lutalo nga ku mwanyi kyenasookeddeko wano buli muntu ali mu kwerabisa sawa ya kwerabisa kubanga okimanyi bulungi nnyo tolina numbers toddagayo ate wawuliddeko kasi yatudde eteekamu ne transition nti bwe tuba tutidde nnyo tumale emyaka 3 nga twetegereza nga otegeka ne ministry nga kino tukijjeewo yoko kaseeyo mukulu asokoleka yoko kaseeyo yatudde buli kiseera etuula ku divertinga bigira bantu mukekasire mwetegerera abagituulakokasi gavumenti mwenyonyolera abantu baayo nti tujjawo kino olw'ensonga eno akati akalala kokka nti bw'oba otudde ku makya
okimanyi nti batudde ku makya ne bajjawo ekitongole ky'ebibira ne batuula ku makya kwennyini eriyo ekitongole ekibali kisinga ekyamaanyi oba badde bakola bwibula bulungi ekyebibira ekyebibira okujjako abantu biri obagamba nti okutonyesa enkuba abantu abalina obusobozi obulima ebibira nowe balimira ebibira nti bajjemu akantu tebirabika n'ebibira bye baagala okulima byetwagala okulima ebisoboka ate si bye baagala kalitunsi ebibira byonna bituyambira wamu ffenna Uganda yonna ebibira naye emwanyi kange ebibira byaffe awali obuzibu kange ebibira byaffe akati bakakanye tumanyi ebyobufuzi byayingidde mu kintu kye naye ekibuuzo ekikulu ekisembayo nti wekitongole kino bwe kinaatuula ffene tukiwuliramu emirembe ajanayino kimanya gavumenti ennyonnyole tebakowa kunnyonnyola obuzibu bwavudde mu butannyonnyola obuzibu bwavudde kuva ku mulamwa ono weyatambulidde weyasookedde yagambye nti obululu butuuse n'abadde taddanga mu constituency agamba nfunye wenayogere ku mwanyi mu kifo waliwo nalina ekibuzo kyagamba nti ensonga bwemala okukalaba bwetingire mu palamenti dirwe bagamba nti palamenti tulemereddwa tugize mu bantu ekigabo kya kitandise emyaka kumpi ena emabega sebunya waliwo ekiremerera aba palamenti teriyo mbeera ekirina mu bantu kyekolerako anti ensibambi eribyamuteri palamenti kyatula emitudde mu bantu masuita nensimba layini nakati saawa zino osobola osituka wano nodda eri abantu nobabuuza anti ebinda kwezina kwerabisa nebweteeka ne kaki kazindaalo nebweteeka ku X oba YouTube kati ndi mu bantu mbebuuzaako ne bakuba enduulu nti tutwale wa tutwale eno naye bwolidda mu lukiiko oluteesebwako nolema okusoya ensonga ne bakuwangulira eyo ate toyombera mu kkubo sebo njagala kujjako gyemuli badde ogamba ki bonna n'omukulu gwendi mbalamusiza endulumaani naye ensonga eri emu twagala kumanya kirungi ekijjawo okujjawo ekitongole n'okukireka ekirala bakifunyeemu nti kubanga ffe twakyerabikiddeko bannayuganda medi owulira aza tutuuke ekiseera nga bwe bakutegeere ebyaliwo ku bbamiro kyabijjukira nya omuntu oba agitegeerere bagitale n'akatale nga bo be bagifunamu nga munayuganda afunamu adde mu bwavu so nga ate katikira abadde akukubiriza mulimu omwanyi mwojje mu bwavu Nidi wewe walikuweleza Tuja wa polote nitaka medika wese bulenga Mando wa media koza association Palamenti mbalamusiza Era mbebaza mwe walikuja kubera nga mutu wabula Kuwa mwami pindi atasha wakudde mwawo kyentegedde Naye nze mbadde nteesa mulwane nnyo mwange nkuleme ekisuula tubalinde 2026 kale sebo amanya nze Haji Makoro Kavuma abakulu mbalamusiza bonna booli nabo mu studio ekisooka mukulu mpindi okugambye bayogeddeko ne sipiika n'akubuulira sayidi ye naye ebyo byabadde byammwe babiri ekyo tusaba akeere mu lwatu akwekwendolerwa ekyabaddewo mu lwatu byammwe babiri zino ensonga yavudde mu lwatu yakufa abantu b'omu Buganda ekyokubiri nina kyenjagala munyamukube nti nga tetunagamba nti ensonga etuuse bya bufuzi nakinaki emabegakaawe emmwanyi mu mbaale ebadde egula bbeeyi nga bagitunda sayidi z'e Kenya ng'emmwanyi yawano eri wansi Ssaabasajja Kabaka n'alagira Katikkiro we
nti genda otongoze enkola y'emmwanyi terimba lwaki bino byonna bizze katikkiro amaze kutalagana agamba abantu ba Buganda mulimu emmwanyi mwe mwennyini ab'e Masaka Honorable Sempijja ne mutandika n'okwagala okulamuza ennyonyi abantu nga batu lulinga kibadde tekijja n'agasembayo singa mwami Museveni agatta ekitongole kino ku Ministry ya Agriculture n'alonda mukyala Pineti gwe yayagala edda okulonda ku bw'emmwanyi nga komishona abatamaliriza ekigendererwa kye twagala okutegeeza abatuwuliriza emmwanyi y'embaale bagiyita Arabica eyaffe bagiyita Robusta mu katale ak'ensi yonna Arabica ayina ebbeeyi ndala era eri wagguluko ku Robusta era tukubiriza abaffe abalima Robusta okugenda ennyo mu kakuta kamu mu kwoza kubanga bw'oyoza Robusta ekunuukiriza Arabica mu katale ku bbeeyi Munange webale okutuweereza ssebo gala tugende ine kukakata kunya ensonga ya mmwanyi butuufu nawulidde ennaku nnyo nga mdala kapiti yako nga sipika nyinyinyinyinyini nga era mpe yatwetondere era ababaka badde nsaba okusoka mukikwateko nnyo ey'emmwanyi kubanga emmwanyi wano e Buganda emmwanyi tukwakiridde katikkiro batambuliza omulamwa naye badde nsaba babe babaga ensonga bannayuganda mwenna naddala abantu baffe abalimi b'emmwanyi omulanga gwa Sempijja aludde okuva 1998 ndi ku kyemmwanyi kino 1998 n'ebirala byonna ebyeyongereza njagala okubategeeza nti bino ebiriwo tibirina kyebikwatagana na kulima kwamwe kwa mmwanyi tibirina nekibikwatagana n'akatale kamwanyi kansi yonna njagala Medi Nsereka ategeke nzije nsomesa abantu ku katale k'emmwanyi ak'ensi yonna katuli kyakatale kwegamba mumanye nti bino byonna bagamba UCDA kulabirira nakutuyamba kulaba nti emmwanyi yaffe erina omutindo wawe baba bagiteeka esigale weeri obeddeyo mu ministry abannaffe balondebwa bagende mu parliament bakole ku ekyo naye niwe kibanga byonna biviiriddewo ddala era emmwanyi ekikulu ennyo nti gavumenti yagiddiza abalimi musobola okubeerawo kabamu bamanye ekyokukola Ahmed nange njagala kugamba nti bannayuganda bannabuganda tulime emmwanyi zaffe tuleme kusekeeterera tusigale nga tulima tujja kufuna mu mmwanyi Honorable Norbert Mao we yabadde akola submission yagaye beggulu balima emmwanyi tebalabako ku UDC nabadde amulata nabadde lira so talimba nti tebitabala ku UCD akati akasemberero dda abantu baffe babiri bakaka bayimanga nakayimba nti banno balimanga emmwanyi banno balimangulabawa akati dino emmwanyi yo emmwanyi akatale kasetingibwa at a global level kati na emmwanyi yafa mu Brazil emmwanyi yawana ekyetaagibwa sigala ku mulamwa gwa Katikkiro dino emmwanyi yo va mu kuyoyogana nani anagitwala mu ministry nema commissionani yangala tweyanziza abakubye amasimu ne bammemba ababaddeko netweyanza ne CBS okuwanga omukisa guno okutangaza abantu baffe biki ebigenda maaso kyemmaliriza nakyo tulime tulongoose tuteeke ku mutindo njakuwa ekifaananyi nze nneme ennaanansi buli nabadde njitunda eyamweri fresh ku value addition yes then ekimu kyebalondoola eyo gy'obimanyira ng'abantu baagala okumanya
Kwenzoga nti ewanga aliki ali herbicide free, pesticide free, organic. Naye nga ettaka walima ate mu mulimu mineral yagendamu ebyo byonna obizuulira mu laboratory ndi organic oba siri era bw'omala okumanya ekyo weeramula ku kintu kyo naye omuntu wa okutuukiriza ekyo